Bobi Wine mu nsonga za full figure. Full figure akubiddwa bubi eside eno era nga ngenza okukola vidiyo eno nga akyali wali munangate mu ddwaliro. Birungi si birungi eside munangate ku mukyala full figure byengenda okubeera nga nkutuusako ko maaso awo kosate n'omuyimbi munangate King Saha ye abadde alina munangate byakakasha eside eno. Bambi tujemina nti nsinza kujemina nti yogi mu byonna kansoke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tunaba kusubscribinga osubscribinge kosate n'okulayikinga video muganda wange ekintu kibeere nga kikola ki nga kitambwira ddala okukamalako obumazi. Kakati no kansoke nkutegeeze nti nno omukyala full figure nga wembadde nkunyonyola lwaki nkugamba nti nno Bobi Wine atuuse mu nsonga za full figure nti nno omuliro munnange wali ku social media gukutte akati oba vibe munnange ate ziri waggulu buli wempita wonna wonna. Jjukira nti nno nga nkuzizzaako emabega waliwo akatambi aka trade nga by the way oba mu ddoboozi nga bw'olabaawo yagasibwa ku byewabi okubanga ku mutwe oba akakabe katiyagasi akaligo kasuka kiyagasibwe oba wamugusa mu China Town. Nsose nenkuzanyiramu munnange ate akatambi ako omukyala full figure byatambula nnyo munnange. Omukulu Bobi Wine yali yakubibwa munnange ate akacupa katiyagasi by the way ne kamutuusako obuzibu munnange ate kugulu. Kakati nno omukyala full figure yavaayo n'ayogera mu ddoboozi eryo bw'oliwulidde munnange ate mu katambi eside. Kakati nno era nga wali akatambi by the way akabadde kageetinze viral nga bamukuba nga boogezako kalaba keeko nno. ebintu yaddala full figure bamukubye ddala bibadde nga bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula. yagasibwa ku byewabi okubanga ku mutwe oba akakabe katiyagasi akaligo kasuka kiyagasibwe. 2 moments later. Naye nga bambi quick recovery bambi ate omukyala full figure naye nga bibyo munnange ate bikyagenda mu maaso. Awo nga nkuggyeyoko nga nkwongeddeyoko King Saha avuddeyoko wali n'akakasa n'agamba nti no ye yava munnange ate ku kye bayita enjaga yagivaako oba okukozesa munnange ate ebiragaalagala eside engeri gy'abadde agoyingamuko wali crazy munnange nga boogesa okulaba akatambi ako. naye bakyali bange nze sikyanywa njayi naye sogikozesa mu foto sogikozesa mu photoshop nengikozesaamu nenkubisaayo ebifaananyi nga womanyi nenkola kyawo kuba kinyomera nnyo mba ndi presentinze Rasta Culture and Fraternity okuviira ddala eri gyesibuka mu basajja baffe abagwanagwayi. Yoyo nno munnange ate omuyimbi King Saha naye gwe oba olaba ddala King Saha ddala yava ku njaga oba nga olaba bulungi muganda wange. Naye nno byebyo munnange ate ebibadde bigenze wali ate viral ku mukuto gwa TikTok eside yagamye n'agamba nti no nedda nava munnange ate ku njaga eside. By the way bwenti bwenkoze kakasa nti no subscribinga koza tino kulikinga video nzikiriza ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.